akaseera kano nkutwala mu business step kankolebwe nti wano ate tovaawo aliku 88 kateze 8 Chabasa kulikayo mu weekendi yabadde mpanvu ababadde ku musomo gwaffe wali inspiration night ababadde ku Popopo Memorial Hotel namwe bannaffe mukulikeeyo era kansuubire 2023 tutagenda kubeera kyekimu agenda kubeera ddala wanjawulo kubanga okukusibirira entanda gye wafunye yabadde y'amaanyi n'olwekyo weebale nnyo weebalire ddala akatabo kaffe naawe osobola Simon Ssenkaayi abafunye kopi zaawo namwe mwakoze ekintu eky'omulembe olwaleero ntunulira ebikopo 2 ne binika emu ebikopo 2 ne binika emu ayogera ku bulamu bwe naga nti obulamu bwange ne kyendi olwaleero kizimbiddwa ku bikopo 2 ne binika emu maama ng'amaze okutuzaala obulamu bwamukaluubirira nnyo n'atuuka n'okulowooza okuggyawo obulamu bwe olw'embeera etaali nnungi n'okubulwa emirembe yasalawo akomye obulamu bwe asobole okwabulira ebizibu by'ensi eno bw'atyo ng'amaliriza byonna yasalawo okuteeka mu nkola ekirowoozo kye kyokka nga tannaba kukikola muyiye ekirowoozo ne kimujjira nti singa okomye obulamu bwo abaana onooba obaleseewa wano yayimiriza byonna bye yali ayagala okukola n'asalawo okutambula mu kungujjo n'ayabulira obufumbo era n'ayingira ekibuga amazima nga talina gwamanyi wadde n'aw'okusula talinaawo ebiseera bingi yabimala asula ku mbalaza za bizimbe n'ekyokulya nga kizibu mu kuweereza caayi mwatandikira awo yafuna okuweereza caayi yasasulwanga nusu 2 olunaku bye yaterekanga nga wayise emyezi egiwerako byazaali 2 si 2 nusu 2 emyezi egiwerako ddala yasobola okufunawo ensimbi ezigula ebbinika n'ebikopo 2 era nga eno ye yali entandikwa ye ey'okukola ebibye yafumbanga caayi ng'alina okulinda abanywa ne bamaliriza ayoze ekikopo ate ateeremu abalala kino yakikola okutuusa lwe yagenda ng'agaziwa mpolampola n'agula essigiri eyiye n'ayongerako ebikopo n'agula ebbinika ennene olwo n'afuna akazigo akatono ddala bwe yabeeranga n'atandikira ddala obulamu e Kampala olunaku lw'eggulo twadde tunyumya twadde tutandika ku mboozi ya maama bwe yalina ebikopo 2 ne binika emu yafumbanga caayi ng'alina okulinda abanywa ne bamaliriza olwayoze ekikopo ate ateeremu omulala era bw'atyo n'asobola okuweerera abaana ekintu ne kitambulira ddala bulungi abaana ne bakulira ddala bulungi ekyokuyiga kye mbadde njagala tugendeko newankubadde obulamu bwa maama mbubalaze mu bufunze kyokka buli lwengwa era nembanga akoowa nzijukira obulamu bwa maama ate nenziramu okutambula omanyi ogira noga nti olaba muzeeyi yayita mu mbeera eno ate kiki ekinannema ekisooka totunuulira mbeera gy'oyitamu kati tunuulira okwolesebwakwo ekintu kyokka ekikukuuma n'oyita mu bizibu byonna kwe kuba n'okwolesebwa okunene okusinga okusoomooza okwo kw'olimu kati nga waliwo ekinene ky'otunuulira oga nti bino byonna kambiyitemu naye Allah nsaasire ntuuke ku kinene ekyo maama yayita mu bizibu byonna kubanga yalina abaana ab'okubeera okwolesebwa kwe kwali kw'abaana be naye ggwe okwolesebwakwo kiki buli lwotaba nakwolesebwa mu bulamu okoowa mangu naddala mu biseera ebisoomooza okwolesebwa buli lwe kubula gw'osooka okwebuuza nti nfaaki annange nfaaki buli lwotaba nakwolesebwa mu bulamu bwo
okoowa mangu naddala mu biseera ebisoomooza. Kyokka ekikukuuma n'oyita mu bizibu byonna kwe kuba n'okwolesebwa okunene okusinga okusoomooza kwo. Waliwo omuntu agumira embeera n'aga nti kintu kijja kutereera ng'alinayo ekinene ky'asuubira. Omanyi buli lw'obaayo n'ekinene ky'osuubira mwana wange owada osindikako buli we bakunyiga wano aga nti gale ninayo ekinene kyenkola kyensuubira. Ekyokubiri, ensonga ey'okubiri ebyokuyiga mu kikopo kino mu binika eno n'ebikopo ebibiri. Tandika n'ekitono ekiriwo. Olugero lw'obulamu bwange lwesigamye ku binika emu n'ebikopo bibiri. Singa maama teyatandika n'ekitono ekyo kye yali alina, nze simanyi bulamu bwaffe bwe bwandibadde. Naye yayiga okukozesa ekitono era omwo mwe yajja ebinene byalina kaakano. Tolinda kufuna byonna by'oyagala mu bulamu, tekijja kusoboka. Ekyo ekitono ky'onyooma munnange mwemwekwesa ekinene ky'oyagala. Kituufu nnyo. Ekyo ekitono ky'onyooma munnange mwemwekwesa ekinene ky'okola ky'oyagala. Funa bufunyi magezi gakozesa ekyo okusinga okuyisa ebiseera ng'ate onoonya ekinene ate ky'otagenda kusobola kusanga mu kiseera kitono. Olwaleero tugamba tutya okutereka. Ensimbi z'oyagala okutandika togenda kuzifuna mangu ago. Bajjajjaffe baalugera nti kamu kamu gwe muganda. Ekikulu mu bulamu si muwendo gwa nsimbi z'ofuna, naye ezo ensimbi ozaagalamu ki? Ekisinga obukulu kwe kutegeera ekyo ky'oyagala, oluvannyuma n'otandika okukikolerera. Omuntu bw'ayiga amateeka agafuga ebitono, ebinene bimwanguyira. Okawuliddako? Omuntu bw'ayiga amateeka agafuga ebitono, ebinene bimwanguyira okufuna, anti era ebinene biri mu bitono. Ebinene biri mu bitono. Jjukirawo wonna wonna tutambulira ku lugero lwa maama. Kiki ekyokuyiga kye tujja mu luli olugero lwa maama eyayina ebbinika n'ebikopo ebya caayi ebibiri. Kati olwaleero tugamba tutya? Obugumiikiriza nga bw'oyiga ekintu, kintu kikulu nnyo. Okugumiikiriza ng'ekintu okiyiga. Maama yasooka kukozesebwa n'aweereza awalala caayi. Yalina restaurant gye yatandikirako. Kati wano we yajja amagezi oluvannyuma lw'okuyiga engeri omulimu gye gutambulamu. Naye bw'akunyumiza embeera mukama we gye yamuyisaamu yali mbi. Kyokka yagumanga n'agumiikiriza asobole okusigala ng'afuna akasimbi akakatono, asobole okutuuka ku kyayagala. Omanyi abasinga ganti maneja baboggola bagira bati ani gwe baboggolera nsijja kukkiriza kumpisamu batyo maaso awo ng'atambula ng'agenda. Obugumiikiriza kintu kikulu nnyo kubanga obaako by'oyiga. Ebiseera bingi tulemererwa, si lwakuba ebintu bizibu nnyo nedda, naye olw'obutaba na bugumiikiriza. Bw'oba omanyi ky'oyagala era nga by'okola kaakano olaba bigenda kikutuusaako, ne bw'eba embeera mbi mu kaseera kano, gumiikiriza ojja kutuuka. Katukomaawo olwaleero.